mukwano gakirina amaanyi sale kikolebwa treatment yakwekazandalika bakawusirifiti mikwano gyebiro bino nze nyambo byentiisa ekya bibi nga bivuddemu asinga nze kale yali amaze ebbanga ng'ebyo ebyalafu natwere wange nebume kyanawudde okugaza omuntu ono eyeyisanga kakidi bizonyiganyiga kabase sise kuchagingi baya mazokewa yakuzebanyiga mulokeyo lyakaweza lunonze busewo kati bibingi tazimala banga bali kufulashingi ngeri yansimu bwebaziwanyula okubasona lwalinga erya redio likubasolibwalala bibingi zimazemu n'amanyi bagige kulya redi babibizeko mumala ebintu mbitadde muloko bino mbijje mu fyuzi tiwamma neetaaze sole mujja wange mutima ali munyivu batonyomanga ebyange byekwawula songa mbutu mbeera nyamba gwe tulyoke twekana engeri abatulaba nagamba ddava ku kintu kyafu ku kifo ky'okubinika mwattawukago era baalaba ebigoye kanga batini omukyala n'asabula n'akwata ejja ebyatalyozaako myaka na myaka kyaka obufumbo bw'omuddo bw'abalangira nze newunya n'omusajja kyakimayeyo nze mbeera musajja nze kugwe nandigayadde kungoye zaggulira ezijjudde omwo kiki ekikwesibya obukwengo bwa buli budde yewaana yekoke kyemmanyi okuva ku njago kyayina obulimiro kyokka olabira omutima ogw'ekigayavu bannange asimbudde atya motoka gasiraba anti n'omwana nsumbuwa yatagudde atya galaki tesamanyi okubeera n'abakozi abeebafu kubanga yandibadde andabula tejanguka eno nendaba motoka esimbula kiddala kirinyisiza motoka kati bebi wangajja kusiiba mumazzi gasumbuwe sigera yagala nnyo abaana ne babaaka abaolumu waddale nga yeebaka olaba ne bwemubeera ettumbi eyo bwebane gitawanya kyazanyisa yabadde yayunaanyokeera sajja kigula ekintu ky'omwana nkyeyagalira kyemmanya kirinyisiza fujjo kale obassa ekyo ng'alina kyayagala okwempena nnyabo taata abaana yamba omwana osangula amaziga yeebaka ennyabo kiggala ky'omwana obegoganyeze nfunira nnyambo kikanyikira wandikyuse naddawaka gasiteera n'omulaba esunguli alina nga bwe bituusa omwana nnene ganyanga omulaba ennaku gyaliwo ulirange wantegereza omwana olaba obeera gwena obale munno nga weesiga najjanjaza amaanyi ebbanja ate nateekanga ekintu ky'obulabe wekityo wano nakubira jjobbayi mazima tewanyega wasimbula mmotoka ng'odduga olikadde ndowooza enkyokeeza ndowooza n'amaduuka gogaggula olw'okuba wakoleseewo essente ndowooza sijula naye aserenyansasire zato nengombe sosagakola atulaawo buli bwemmulawe bangoma yatomugenda otyombuuza nga siteerako abawalinga ekiddala ekyebambi tuyingira tunonyezeeko omwana nakuyokaaganye toyitennyo taata abaana yamba omwana osangula amaziga ye kiggala ky'omwana obagoganyeze nfunira
gyalina nze webituusa omwana nnemye nganyama omulabe ennaku gyaliwo songa ekwalagana n'ebivuga byo bira ddala nnyo n'amaanyi sisaagira mu bintu bino bitegeera nnyo so bibbira mu luyimba lunawonawonawono luli mu nsi eno nebula bamuyimbi ki era nze nga natandise okuwuliriza ebivuga buli wempulira oluyimba lw'omuyimbi yonna nga lufulumiza nsooka kuwuliriza nga kalawo singa naadde mu studio naalibadde nsonyamu akadingidi bwe kati singa badde mu studio naalibadde nnyolerawo akadingidi bwe kati waliwo twali mu studio ne Kenzo awo n'agenda ajja alina oluyimba lw'olupya luno lwe bayita Sango Kenzo yatya nnyo nalukubiramu akadingidi n'awunga namugamba nti gwe oluyimba nga nsobola n'awakana nenkwata akadingidi nengenda nkuba oluyimba lwa Sango nenkanyanyagirizamu Kenzo yatya nnyo akakasa nti alina byamanyi ne waliyo n'abalala balina byebamanyi kale no kyekyo so twali nsinze nanyingi ogeza ebivuga mbikubira ddala bingi kati eno bagiyita adungu bivuga bya kinnansi buli kalicha mu Uganda erina ekivuga ekyayo kweyimiridde nga wala nti abasoga bayimiridde ku madinda era abasoga bebakubi b'ebivuga abasingira ddala bebakubi b'amadinda abasinga baana batuula we bamala okulya emmere nazzi kuno baatuulanga awo ne bagenda kuba amadinda emizannyo gy'abasoga ngaabeeranga amadinda nga basansabula amadinda n'oga nti weewaawo abaganda ffe twasinganga kukyamukira eno ku ngoma zaffe bakisimba n'owulira nga engoma etudde bakisimba kati ng'obadde mukuba engoma eŋŋanda ate ezo zizinga bolaba nti abasoga omusoga akwata omuggo gwe guti gumu n'atandika okuba engoma bwatu naye ate abaganda bomumala kujula muteeka wali engoma nga ziwerera ddala main drum waliwo etuzza n'ezitabula zibeera 3 kati atuzza abeera mulala n'akuba ezitabula naye abeera mulala kati awo n'osooka ogattako namunjoloba n'engalabi ebyo nabe n'ebivuga nze mmanyi bikuba nze nganze nawe twagenda mu Sweden nze ekintu ekyantwaza Sweden nagenda nga ngenda kuba engoma 3 nali nina okuba namunjoloba okuba main drum n'okuba ekivuga okuba main drum nenkuba namunjoloba n'engoma etuzza kati nga olina okubeera ng'oli multi purpose ng'osobola okukola ebintu ebikolebwa abantu abasatu ng'oli bwomu ebyo ebimu ku byatutwazanga ebweru ebyo nga kugamba oyambako okubeera nti nno oyambako mu kulimitinga ennamba abantu alibadde batwala abantu abangi bakutwala bwomu n'obikwasaganya kati nakwatanga namunjoloba nenjiteeka mu magulu wano engoma etuzza ng'eri sayidi ya wano ng'aliwo engoma ennene kati nga omukono ogumu guno gubeera gutuzza guno omukono nga gubeera omukono ogumu nga gubeera gutuzza guno ogumu nga gukuba main drum kati ate nga era ogutuzza gwe gumu gwe gukuba n'ekano akanamunjoloba kati ng'okuba
okiraba kati ngaayiwo nga obuti bwange bubeera ano nga wetuuka ano mukuulumulanga baka obuti nakola nembumuza obuti nezakagamba ebintu ebito ebyabeeranga so ebivuga mbimanyi ati eno bagiyita adungu kati wetudda mu bivuga ebiriwo kati oyinza okuyita nga gita oyinza okugamba nti kati gita yaffe eyaba ey'ekinnansi yeeno nga tonnaba kubeera ng'omanya ebintu ebirala byonna olina okusooka n'omanya ebivuga ebyo eby'ekinnansi era abayimbi mbakoola mumanye musooke muyige ku bintu bino kale mutuyiribye mutujoge naye nga tumanyi nti nomuyina nekimumanyi ku bintu bino nze ndirake nti bino bintu nze mbimanyi bino ebyegita nabiyiga luvannyuma nnyo imagine ndi mubiyiga na buyizi bikaza naye bino byo byebivuga bye nasookeramu bino byebivuga ebyampeerera bino era kyova olaba bwe natuuka okwetegeerera ne ŋŋamba nti nina okubeera nabyo mu nju yange era nze mu kayumba kange baganda baganda bye bansangidde bansanzewo era nga mbiina era weebiri so eno bagiyita adungu yoyinza okuyita nga gita ez'ennaku zino osobola ogikuba n'oyimba n'ennyimba ze bayimba ennaku zino osobola ogikuba n'oyimba n'ennyimba ze bayimba ennaku zino kati nga kugeza buyimba ki era nayo bagituningira mu solofaz ng'era botuninga gundi botuninga bino bivuga ebirala okiraba kati ngo okitegeera ebivuga zina gita zammwe kati wano ze mba nsimbudde ne gita eyaffe eŋŋanda eno bagiyita adungu eno si akadongo kamu agawalagana mu ngoola tuli batutudde tuli gazimbira obusiisira agawalagana mu ngoola tuli gazimbira obusiga ebimpimpi byenjagala nambe tendene kubanyamba agawalagana munkola oli alembera obusisira aliza dukuba n'ogamba nti kati era ebyo bibeeramu ziri nnyimba nkadde ez'abayimbi bedda bagundi baligidde nedda n'ez'abalukagamu eziri kubalennabasibula ndodde nnyo okuwuliza ebibafaako nga n'omutima gunnuma nagwamu ekimba ekibadde kintulugunya nga nagadde eno sigala bwekubyekubye matu kyandiiso wampemba wembakonze kampiteyo nga nsuna gita atenderezebwa abankuumidde taata bennaleka luli okudda nga mukyamboga bannaffe bangi babaliddemu